waliko kimanyi to kimanyi kimanyi ekitiibwa kya Mukama ssebo. Amasanze wakaga kutuukako. Amasanze gatuuka bulungi nnyo. Ng'omukulu dokita we yateekako solidarity ku transformer. Muntu ki gw'osinga okwebaza mu lugendo luno kuba luno oluyimba amaanyi ge lwasitudde mangi nnyo okusinga ku nnyimba zo? Omuntu gwe nsinga okwebaza ku luyimba mu lugendo luno olw'oluyimba ng'oluyimba particularly Sunday music. Nsinga okwebaza ne Kingston Mutebi. Kijja kitya? Banji Kingston Mutebi, Sunday music, Moses Mohanji, DJ Shiru, Ticha ni awo mulala Maxi Kizito beba kimaking and happening ne Dr. Jesse Kamyonyi legendary kubera tewali kibasuba kukola nga tasazeewo kwali kusalawo kwengo omuntu. Okay. Ojoti omusajja omujja ku police. Ani musajja ki? Opa bawulira nti gwa mujja ku police gwa kuba simeji naga oyo mwana mu mute. Mbandi mu studio. In fact na interview yali yawa. Na interview. Okay. Ngandi mukuva yali NBS ngandi mukuvayo ne receiving a call. Okay. Ngomuntu omangamba nti owa ekiriwo nti wali tuli wano ku police. Musajja bamusibye. Ndichali wa Opa angambe kubireko bamutaddeyo ku police wano. Naye angambe kubireko omuyambe okubesimba bamute. Ne mubuuza kibuuzo nga tankubira bulijjo. Ochegeera bintu ebirala nga tankubira. Lwaki ankubira ali ku police? Newe najako esimu nendowoozamu ne ngamba Sande naye omuntu ali mu kkomera tubeyagaliza muntu. Ochegeera omuntu ali mu kkomera. Nizo kudda wano nga bintu bya ddala omusajja ne bamusiba. Ate omuntu yaliko boy wange close friend of course sinza mwagaliza kkomera bino bya music bya just bya music biki nengamba nenkwata esimu yange nenziramu nenkubire yankubidde ne muga kati muliwa atu police yekibuye nemugamba kale kati kambeko gwenkubira basoke bamute nenkubira osiwe ekibuye nemunyonyola nemuga omusajja oyo muyimbi bamuyingiza mu kaduuku lwawo sajja bayinza omukolako effujjo okyegende nga omanyi bayinza omuyimbisa bayinza omugamba tekolawo tukubira akapera kolawo tesegeera nemuga osi musajja otasobola kubula kuba musajja ye Opafambo yayimba ne Green Daddy akayimba kabayita batya so tasobola kwekweka musajja ayinamu ku luyimba lw'amaanyi mu ggwanga tasobola kudduka bamute abeeru abweru ajja kudda reporting empolampola nafunya amawulire tanaddayo ku reporting kati ekito kiba kibi nti nze yamweyimirira abandeetera ebizibu olulala sijja mweyimirira okitegeera olulala ajja kunkubira ngayitaga obuyambi bwange webuto nga so amuyamba addeyo ku poliisi akoleki reporting ensonga bazimalirize. So weyimira walekayo ki? National ID oba just kakati waliwo level kwotuuka ng'okweyimirira omuntu wetaaga just ddoboozi omuntu ategere nti oyo gundi eyeyimiridde yambuza ekibuuzo omweyimiridde bw'atajje onaamutunoonyeza. Kati obuzibu wano bugenda ova ng'abasajja batuuse omunoonya nti nze yamweyimirira abuze nga netaga nange munoonya okyegedde awo ajja kumpisa omubi kubanga nja mupima mbangende mukwate mutwaye ku police kyengamba nti woyimirira omuntu bamukutuma okategedde oba yekwese oba kati agenda kundeetera ebizibu abantu bajja lowooza mukutte tebajja bitegeera kati bafaanira bategeeza singa omusajja omulaba nga alikabanga ali nga nze mukutte mumanye nti namweyimirira ewantu bw'ataddayo ngenda kuba nkola mulimu gwange kutaasa linnya lyange yo waayi omusajja emize gy'abakazi yali agiina nga mukyali mwenna nebimu ku byatwawula ebimu ku ebyo nga tusanga obuwala ku kkubo buno ayagala yimira tukateekemu okyegedde ne muga blood nze ndisita mwana toyinza kukwata bawala buli muwala noteka mu mmotoka nabo abantu kuba muwala yenna bakola mulimu kyo bakola ki aba muntu aba human being ne okyo bayita class and respect toyinza kubanga egwe oli mmotoka ne Green Daddy Opafambo oli mmotoka n'omusajja nga Green Daddy omusajja ow'amaanyi atoyagala okwate obuwala obuli ku kkubo ekyo saa 9 adugala ebigere enfufu eri ku bigere mbu omuteeke mu mmotoka abantu nga babalengera emmotoka yabeera nk'ebigambo Capital Music bamuga abantu batulaba toyinza kuyimiriza omuwala ku kkubo noonya abawala era abali mu leve eyo tugende mu bifo byakabi nze nkufunira abakazi boyagala abakazi Wakazi ne babawula nabo. Yali factor. Nayo yali factor kwe. Yali binye yali mu ku factor. Ne factor yasinga yali yankwe.
zitya kwanga yatuyitangamu twali timu y'abantu 5 nze manager Juma teacher Sunday music naye nga yatuyitamu emabega nagana meeting kuba twali tusazeewo manager oja tumwesonyiwa oluvannyuma lwotegeera nti ebigendererwa bye byatwawula ne tutula tukola meeting etuteesa tu omusajja oyo tumwesonyiwe akuba yasooka kuyita nze okunguza diiru gye yaguza oyo eyo gangenda kussaamu sente $1,000 okuba endongo omenyewo kingisa okolewo oti byali bingi naye nga budget yali ya $1,000 so bwaddamu ne batugamba nti ate kati yanvuddeko nze kati ate ali mu kuyiriba Opa amuguze diiru y'emu Opa ntumubuuza nti omusajja alina byagatta ne byatwawula ddiwo kati tumwesonyiwe ye n'atulyamu olukwe nga agenda n'amumiitinga bamiitinganga ku Impala emunyonyo nga agenda mu miitinga mu magezi nga tali naffe si bayite enkwe era bayida abantu b'enkwe ngenda bakubamu oluyimba kuba abantu b'enkwe manager Roja wankwe ka Opafambo nako kankwe akasajja akazeeyi ako ngenda bakubamu oluyimba lw'enkwe akasajja okaize kazeeyi kono kayina emyaka emeka kyoga kadda gwe katunulire oketegereze kadda nabera ke wakala mama wange anyonya akayimba kako siga akapande nga mama wange angamba akayimba kanyumira nnyo siga akapande yatandika nako yali yayimba dde obuyimba bwe bulala naye ako ke kakuba akatambulamuko kuba yalina sister Fifida Queen ng'akola ku bukedde ng'akakuba nnyo ku bukedde oku mama wange ngamba akayimba kanyumira nga nkyabira mama wange nga nsoma siga akapande era yali yakolanga wati siga akapande segira kayimba kanyumira nga eseera ebyo akayimba ako mama wange angamba akayimba kanyumira nga nva kusomera mama ngamba olwo akayimba akanyumira siga akapande kati bambye kati we namusanga nze nembira nga nali faani wo already nampa omukisa bambi nayimba nange era nkwebaza muganda nampa omukisa nayimbako nange empisa wakula nani ku bigambo byakuyisaamu n'osanga ng'okyamuwa ekitiibwa nkwebaza muganda wange okupa omukisa bla bla nedda omusajja yali w'amaanyi nga yayimba dasiga akapande kati nga toyinza waba kuwadde omukisa nayimba naawe toyinza kitwala for granted kubanga omuyimbi yenna waba ku kasiteepu ye yali muganda wa Fifida Queen ng'enyimba ze zizanya ku bukedde nga nange ntaka okuyimbayoko n'omuntu akayimba ke kazanyeko ku bukedde nampa omukisa mbanyi n'omwebaza wadde wankwe kasajja kankwako era akakolagana nako kati okuva nakajja ku police tekankubiranga simu ezo sinkwe takwebazanga ne yankubira simu namukubira boy we ne mugaba ne mukola bubi ensonga z'abakazi zimuleka kati mumundamu okunkubira simu nga mulina ebizibu ebirala era munsubiro bataasa sijja bayamba tinedda kamugaba omusajja kulire kamugaba mugato mugamba kunkubira muleke kuba teyakirowoozezza kuteyerowoozezza baki balina kujjukiza okwebaza omuntu akuyambye Green ensonga z'abakazi zimulekawo n'omwana ziyinza omuleka mukukomera kuba kati ogusembyeyo siba kubanze badde tavaayo kubanga mu bulamu buli muntu abayo n'omunene we gwoga nti wenfuna ekizibu nkubira oyo munene wange kati oli naye gwe munene we ati omunene we yamukubira ate mwebaza kati musaasire waddamu nabeera mubizibu biti agenda kukubira ani agenda kukubira ani kubanga ensonga z'abanene okubira omunene naye n'akubira abanene music career ye ekyaliwo. He's a very good artist. Yeah. He's creative. Yeah. Avembi abakyala agende mu studio budde bamala mu bakyala omale mu studio jawulira. Asobola oyo mubi. Asobola okuyimba blood. Naye budde bwa studio omala nnyo bakyala. Oli are you friended to Roja? Oli mukwano gwa Roja? Naliko mukwano gwa Roja. Wamuta. Namuta. Kati no mujuka mumujukiza nze mu nsi yange ejjange gye ndivinga mu Roja yafa. In my world. Wanyukuta satu kusaidi. In my own world. Yafa. Wanyukuta satu kusaidi. Musanda alaka jali mu yange yafa. Wanyukuta meka wano mu luzungu nga batero biyita ku social media. Boys it is satu. D. Is it rest in peace? RIP. Kuliko n'obutonyeze bubale ziba 5. Nyukuta 5 ara nakatonyeze ai nakatonyeze ne P. Zibezi. Nemoroka y'omusajja n'ogigana according to the story emuje twalaba ku internet. Ogana ote motoka nga wali okyatambuza bigere. Kuba na ine subi erigule motoka. That's a good. Kubanga omuntu bane subi. Opa ebimu kubya bamulimba nabyo okumujja ku mugaati. Kuba bamujja ku mugaati.
kati ale kubukunkumuka bwa mugati goza itaga kulya tosi nga yesalirako aya bukunkumuka ebimu byamugisa ku mugati bamulimba n'emmotoka era ne bagimuwaamu awo n'avugamu yemu ne bagirete uwo n'amala mukulu ati n'agimpa kati ate emmotoka njikuwadde opa tasobola kuyimba gwa wakabi nono omusajja ng'ayina enkwe boyi nenjivugamu nga jaja sikakasa boyi wange nti wayokya nenjivugamu awo ne maana nenjimuddiza mugakwate emmotoka nti nedda gisigaze ebikibi nga nedda bakundoza abasajja babayo mu mmotoka ate ogibajjako ogiyingabira yakundoza abasajja bakambwe mugakwate emmotoka yo ne munaaba olunaku lwe yalayira nagamba taliddamu kuyimba naawe waliwo moment eyakutte ku bantu nti walaba abantu obulamu bukomye ekyo kibaawo mu bulamu kibaawo nga bwenabeera omanyi kibanga kukeera nga muli bafumbo n'omukyala we babagatta omwagala nnyo nazuuka lunaku lumu from nowhere olwokuba afunye omusajja omulala omugagga amusuubiza omuwa ekizimbe najja nakubiza okusa bulungi naga mwami obufumbo buno mbuvaamu nga nsonga nti nedda njagenda gesa ku bulamu bulala nga siri mu bufumbo buno tituwa ensonga ti nedda sina nsonga naye ŋŋenda nate nkozi yiyayiya wafuluusa ekiro okyegera kwaopa mu nsonga za kisiru mbuninya amagulu ku dashboard mu mmotoka. Could that be a reason for a duo to break up? Mbo wanika nya amagulu ku dashboard oyina amalala owanika amagulu ku dashboard bro kuba nakikolerera nakati nga wanika kati ajjanchawe panika amagulu nakati bro nsize mpanisa amagulu ku dashboard nga bavuga nga mpanisa amagulu ekyegera nakati gonga mutambo mpanisa amagulu kubye tuni bati ampanise ku magulu ku dashboard after so many years of struggling gonga mutambo okwanika amagulu kikulumye oli mulogo obuntu dobwe kirogologolo mumpanisa amagulu kikulumye yagala kuloga omuntu alina onyumirwamu ko boy dashboard weri ya motoka simmere mulinye musowani za abantu simmeza mulinye ku meza ya kabaka mpanise magulu ku dashboard ya motoka omusajja ensonga jewa yemo ku nsonga za wambo enkulu abavubuka bayi kyakuletera okufukamira abavubuka bayina amaalo ekyali tofukamira nkuwadde example ndayita mu example bomera n'omukyala ne muzimba amakaga mmwe ne mukola ne business nakanaga akatwawukana mba mulina okwawulamu ebintu ebyo otunya struggles muyiseemu okubanga muzimbye ekintu kyokukiyimirizaawo nga kati bakulaga nti kiri mu kusaanawo kusawe kwanza egambye after that kyenalina ewalira nakifuna I was in depression for over 2 years. Oh God. Ochegeera nenkogga ng'omulwadde wa siriimu okyegede kyegamba kati gwe ebyo nalimbye wala kwa nali manyi tuzimbye bonde no nene nyonyonyo emyaka almost 3 nga tusula tulya fena kusowani emu ebyama byaffe tubirina fenna ebizibu byaffe tubisharinga fenna esanyu byaffe tubisharinga fenna for 3 years then all of a sudden nkitadde kyali kinene naawe it was a big hit kati kyankwata kwe kufukamira ne mufukamira nga muganda wange tokikola ng'omuntu okitegera si bunafu ndi munafu nga ntidde kyabuntu okutya kyabuntu ngolaba ebisobola okuddirira nga mwawukanye era mukama yazza bibye boy kwati wali yandaba nze nga nsobodde naye kati nsobola ati waliwo abatakyasobola bana batakyasobola nga tasobola nga talisobola teyasobolako nga talisobola kati omuyayi wammwe omuze yasobola tasobola talikolaki tasobola era nyo wala juwa yongera ayengererera matama ne tasobola bino byandongo si abakyala boy disco ku disco atukyaleta ate mbasuubiza ndaba kuba mwakayimba abantu benkwe kisajja gwe kyebivire kyayengera amatama oyina enkwe nakuba mwakayimba najjo kukusaba kolabo ya kikolabo yeso nazimu wazagwa na muwa kolabo akagaali ne muwa kolabo nsangayo ne muwa kolabo fire ne muwa kolabo ne kuba jibayita batya okyamanja yo kolabo yagate tuchono ne bono nyisi kumala ali mukirasa ezikyakola nawe kyo mwali kwa nawe ne upcoming nga yenkola nabo mwali osegeera kyalimu ne upcoming nga ye nkola nabo mbawo omukisa ne ye namuwe ekiche namuwe omugati navuubika muvuubike akata jansa wo mulala yalina kulyako tose mwemu kati agumira wali agende mu studio akole disco
Ochegedde mbadde mu countdown okuva twayawukana mbadde every yamba mu countdown z'ennyimba ezisinga mu mwaka. Simulabanga where is the music brother? Alikiba Atabuse. Where is the Uganda? Atabuse. Nga tumaliriza. Bugambo Chiboga bosindikireri Dr. Jose Chameleone for bumper ku bumper. At the same time Bugambo Chibo sindika Roja today kuba Roja ekana aluzala ko kuyulika mu kwa mwenga do yali yama. Obugambo busoka webale nyo manager Roja okutwawula ddiwo gisamu sente yawukane. Muneno gyendi nkola bulungi bintu bitambula bulungi neyagala webale nyo mugumpa omukisa okusogo ndi munsensubize. Akagamba ko kubiri manager Roja n'abatuvudde bintu byakulya mu bantu nkwe ogenda ku kama is a beach ogenda kulya ku bibala by'ensigo ze wasiga kwa ensigo ze wasiga zakula ne zimulisa zinatera okuleta ebibala otandika okulya ebibala by'obukyayi n'enkwe Dr. Jose Chameleone yo legendary Africa's finest nkwebaza nnyo okumpa omukisa gw'okukolako naawe kubanga it's a legendary move nti mbyafaayo Diamond Platinum teyasobola kufuna mukisa guno gwe nafunye nenze nagufunye nkwebaze bale gumpa. How expensive was it? It wasn't that expensive. Kurensonga ikyali mu positive energy. It was all about positive energy. Dr. nabikola with mulofiti nampa mukisa nenyimba naye. Yaman era mwebaza salute general kati amayimu byokuyimba bino nayo biri mu bajeno ne ba field marshal kati doctor yakulira amaje geggwanga lino byokuyimba yesuka lwa kumunagama kati kulinda naye kamutekeke jinja najja nampa ba general nawo oli ame music general gwe na email Dr. Jose Chameleone vamu ebyo nawe gwe Kwa mwana bana Uganda bisala olingi ne mani omonyo kuyimba ne Dr. Jose Chameleone boyo bufukirawo generali ati general yampadde jinja I know jine full general biyinja blessing otegedde kati mwaka kuba amasimu mukubira ba generali mba batase embizi nja kuleka bakusibe